Pulezidenti bwe yasisinkana abasuubuzi yalagira ekitongole URA okuggyawo ebibonerezo byonna ebyali byateekebwa ku basuubuzi abaali balemereddwa okukozesa enkola ya e-freeze. I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ono era yalagira URA okutuula n'abasuubuzi okutuuka ku kukkaanya ku bumulumulu obwali mu nkola ya e-freeze esobole okukola nga tewali kusika muguwa. Nga bateekesa ebiragiro by'omukulembeze mu nkola, ekitongole URA kivuddeyo n'ekiwandiiko ekirambika engeri abasuubuzi abaali bateereddwako ebibonerezo n'engassi engeri enteekateeka y'okubasonyiwa bw'egenda okutambula. Okutandika Monday enejja mu offices zaffe eziri regional wane Kampala e Masaka wonna tugenda kutandika kye bayita penalty waivers ezateekebwawo nga bizinesi tekozesezza e-freeze bulungi. Amyuka omwogezi wa URA Robert Kalumba ategeezezza nga guno bwe guli omukisa eri abo bonna abaali baakafiiramu okukosa n'okufuna omukisa gw'okusomesebwa ku nkola eno. Tugenda kusomesa otegeere enkola ya e-freeze wetambula, ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri tukuwulirize kubanga jjukira e-freeze si kyekizibu kyokka, ekyokusatu y'engassi. Wabula bba abakulembeze b'abasuubuzi bategeezezza nga bwe batayinza kukyamuukirira ku kiwandiiko kino kuba n'ebirambikiddwa birimu ebituli bingi. Oba pulezidenti alagidde penalite ziveeko, kakati ate lwaki buli ddakiika tumalako abantu emirembe? So twagala URA eteekewo enkola etakaluubiriza eri ebeera system eba automatic eggibwemu. Baleme kwefuula bannampulira zibi nga bo naye ekituufu bakkirize baggyewo penalties ku bantu bonna nga tebataddewo obukwakulizo bwonna. Bano bagamba wadde nga pulezidenti yali yayisa ebiragiro ku bibonerezo ebyali biweereddwa abasuubuzi okukosa n'okusooka okubaako ebyekennenyezebwa URA ekyagenda mu maaso n'okubaliisa akakanja. URA yeetereeze kubanga tukooye buli ddakiika okubeera nga tubeera tufuna emisango n'okwemulugunya ku ngeri ekitongole kino ekikolamu. Mu ngeri y'emu URA etegeezezza nga oluvannyuma lw'okwebuuza n'okwekenneenya we baliko ezimu ku nnongoosereza ezitwaliddwa mu palamenti zikyusibwemu ku nkola ya e-freeze. Omuntu akoze mistake mu bitabo bye bya accounting mu ledger books ze tugambe ya mitwalo 10 tosobola temu kuba penalty ya milioni 6. Kati so tuwandikidde parliament ekyuse mu tteeka eryo tulabe nti penalty zigwa mu mistake gyakoze. Babasuubuzi bakyakalambidde nti ekikulu si kya nnongoosereza zimu na zimu wabula enkola yonna eya e-freeze tebagikkiririzaamu. Ennongoosereza ezikolebwa mu nkola ya e-freeze zonna zikolebwe naye nga zisindikibwa eri mu manufacturing enkola eno gyeteekeddwa okubeera. Teeka ne penalty eziriwo abaazifulumya oba abaaziyisa nga paaliyamenti tebaasooka kwebuuza ku basuubuzi na kwekenneenya bulabe bwa penalite zino. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga abasuubuzi nga bazzeemu okusisinkana omukulembeze w'eggwanga nga 2 omwezi ogujja oluyi lwa URA n'abasuubuzi banaatuuka ku kukkaanya. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.